mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasa mugere maaso n'ogyegatako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video. Kati olunaku olwaleero waliwo eyambuuzizza nti ettama lya Nabunnya libeera wa? Waliwo eyabuuzizza nti ettama kyeki, ettama libeera wa? Okusookera ddala ettama libeera ku Nabunnya. Mu abakyala mukitegeera ettama libeera ku Nabunnya kwennyini. Ettama kwe lisangibwa. Gwe yabuuzizza nti ettama kyeki, ettama lisangibwa wa? Ettama libeera ku Nabunnya kwennyini. Gwe abeera ayagala okumanya ebintu ng'ebyo, ebibuuzo ng'ebyo, nkusaba ojje ku WhatsApp, mbeera nja kubuulira bulungi, mba nja kunnyonnyola. Kati nga gwe yabadde abuuza nti ettama lisangibwa wa, ettama kyeki, bajja kunnyonnyola bulungi nnyo singa obeera ozze ku WhatsApp. WhatsApp yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Gwalina ekibuuzo kyonna kati nga ku nsonga ng'ezo, kati n'olwekyo wonna ajja ku WhatsApp, nja kuba nkunnyonnyola bulungi nnyo nga n'ebigambo sibikweka nga mbyogera nga weebiri. Okitegeera, naye wano mba sisobola kubyogera nga weebiri kuno ku YouTube, mba sisobola kubyogera nga weebiri, naye wali bajja kunnyonnyola ebigambo mbyogere bulungi nnyo nga weebiri ku nsonga eyo ey'okumanya ettama kyeki, ettama liyamba ki, lisangibwa wa, nja kuba nkunnyonnyola, nja kuba nkubuulira bwe kityo bwe kiri. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasa mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video. Mbaagala nnyo mubeere bulungi, mweraba.